Emmanuel Sserwadda nga myaka 70 amaze emyaka 4 mu maka g'amapeera kati eyamba agasangibwa e Nalukolongo mu ggombolola y'e Lubaga nga bamulabirira oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne banne gye yali akolera mu bitundu by'e Nakasongola era kino kyamuviirako n'obulemu. Kunviirako okuziba amaaso kunkuba wano akati omusaayi ne gudda mu liiso ne balwawo kuntwala mu ddwaliro. Newankubadde gwali gutyo, Sserwadda agamba nti yafuna okubudaabudibwa mu kifo kino eky'e Nalukolongo. Eby'obujjanjabi nfuna obujjanjabi naye obujjanjabi kwegamba mbufuna naye nkyali. Kyokka Sserwadda agamba nti balina embeera y'obwetaavu nga n'abazira kisa bakwasizaako ebayinza obuzito. Naye kyembadde nsaba gavumenti naye ejje tukwasizeeko sipiika ayite naye ayiteko eno. Sserwadda y'omu ku bakadde abayita mu mbeera eno mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wabula nga temanyiddwako. Ku lunaku lw'okufumiitiriza ku bakuze mu myaka olukuziddwa olwaleero akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi akyaddeko mu kifo kino ng'awerekeddwako baminisita b'oludda oluwabuzi. Sister Annette Mugisa omu ku baddukanya ekifo kino agamba nti balina okusoomoozebwa kw'obutabeera na wakusuza bakadde bano abeeyongera buli lukya. Twakomidetingako abantu panawo nga 6 naye ng'ekigendererwa ky'omugunzi waffe kyali abantu 100. Kati tusaba ebizimbe. Kuno kw'ossa n'okuba nti balina ddagala limala kubayambako singa ebimbe by'ekikulu bibajimba. Tuyinza okwesanga ng'eddagala tetulinaawo. Tugenda ku Lubaga Hospital okutujjanjaba n'amalwaliro amalala nga Lubaga atukolerako discount. Naye kati ku budde buno wenjogerera tulinayo ebbanja lya miliyoni 11 ze neekakasa kati eziri mu ofiisi yange endala sizimanyi. Ministry y'ebyobulamu eteeke special interest okuba nti wano nawo babalawo nga ekifo ky'eddwaliro bawandiike listi z'ebintu ebikozesebwa ebyetaagisibwa ennyo naddala abakadde babibaleetere kubanga after all this is part of Uganda. Fortunate Nantongo minisita w'ekisiikirize ow'ekikula ky'abantu asabye gavumenti etunule mu nsonga ya ssente z'ewa bakadde gattako n'okusala ku myaka gye balina okuzifunirako. Waakiri we ziva ku $2.5 waakiri babawe $5 okulaba nga jjajja asobola oppalapalanya oba n'okwongerako. Joel Ssenyonyi bano abeetikidde ttu. Bingi bye tuleese naye nze kisinza okunsanyusa ze diapers kubanga mwali specific ne musaba nti tuleeteyo diapers nti yes mu mmere yonna gye tunaleeta so ne making sure nti so nze kye kisinza okunsanyusa kubanga kisangula ne bannaffe kye baali bagamba nti okuteeka omusolo ku diapers zino naddala ez'abakulu baba balwanyisa bisiyaga. Omukama abasaasire kubanga bayogeza butamanya. Ono wasinzidde n'asaba nti tekisaana kufuna ababaka abakiikirira abakadde kyokka nga tebasobola kuwanja nsonga eziruma bannaabwe nga zino. So kati tuleme kwesiba ku ekyo nti bannaye abakadde nga mwe mulugunya nnyo ensonga zammwe tuzikolako twabawa n'ababaka 5 kakati omukadde ali eri mu kyalo abagamba okay wampa omubaka naye ze ebinnuma nga tebinnantukako abagamba n'omubaka wange oba oluusi wanaayogera byayogeddeko temubitadde mu nkola. Raymond Tamale, NTV Akawungezi.